obudde buno muganda wange Kyagulanyi tosobola munzijako n'akalulu akawedde namuwa wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mba saamuwa Katonda antwale emyaka gyange gye ndimu gibeere nga ginfudde bwereere Bobi Wine wali wonna amwasalutiyo kalulu nja kukakuwa mpuga simuwolereza kubanga nse akalulu nkawa siri wa Nuupu ate nno oli wa DP ndi wa DP naye akalulu nkawa Bobi Wine kubanga muganda wange aba bamulwanyisa singa tiyali Bobi Wine tebandifunye kalulu bali bamaze okuyeba bali bamaze okunafuwa mpuga n'akomawo tasobola kudda gujja kuba mukisa munene nnyo mpuga okukomawo mu kalulu munnamasaka munnange gujja kuba mukisa munene nnyo okudda gujja kuba mukisa munene nnyo oba Abedi Bwanika ya muwabya kati oyinza okumpa byampemule ate ekimanyi ndi kumpewo kati lwaki omusajja yasoma ebitabo ate musajja mukatuliki abakatuliki balina essomo lye basoma otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo ez'oku nsi zibeere empanvu kakati Bobi Wine mukama wa Mpuuga Mpuuga oba oganye okutya mukama wo omuwa ekitiibwa kati onagamba atya nti tokimuwa Bobi Wine obudde buno alinga amatovu amatovu gano agabeera mu nnimiro agagabaako amaggwa twalimanga ne tugenda ne tugokya n'awali ekikolo kyago ne muukyawo ne tuteekawo ebisubi ne twokya twagendanga okuddayo kusimba ebbugga nga gamisi kati ye Bobi Wine. Bismillahi rahmani rahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe kwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abomukwano muli mu kyamanyi agange nze Lwanga Vincent nze director wa Segvi Consult Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu e Uganda wano. Bannange ensonga eneesobayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'Abannayuganda bonna abaana abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda e Dubai kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya millioni 4 zokka kuliko visas kuliko ticket kuliko ebyokulambula Dubai. Segvi Tours and Travel tusangibwa kwa Luwapaka Plaza level 2 F2643 mujje mutujoyininge. Namba zaffe 0701 28 1976 then endala 0784 28 1976 mujje ku programu eno ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segviconsult.com mujje mukisobolamu. Mwebale nnyo mwebalire. Embozi muyugi embozi muyugi Salongo bitambula bitya bitambula bulungi sijja gamba nti nga bwe twabibala tewali muntu aba 10 ku 10 tewali muntu aba 10 ku 10 ataliyo Salongo tewali 10 ku 10 asiri 10 ku 10 olw'ensonga watugamba nti wawummula okukola mu 2007 nawummula okukola mu 2007 awo toba 10 ku 10 sisobola kuba 10 ku 10 era wabaawo obumulumulo obulamu omuntu ali 10 ku 10 aba afudde nga takyalina kintu kyonna kyalowooza mu nsi aba 10 ku 10 takyalina gyalaga takyalina gyakola ki abantu bamuteekateeka kumwejjako oyo yaba 10 ku 10 oyo yaba 10 ku 10 naye ng'okyali mulamu bw'ensi ng'oli mulamu tosobola kuba 10 ku 10 ne woonooba weebase ne bagamba nti ente eyo gy'onywamu amata egudde mu kinnya era togolokoke ogolokoka kati oli eyagenda edda yaba 10 ku 10 ye tebakyalina bye bamugamba Salongo nsanyusa okulaba nange sebo ensonga giraba otya bwetambula naddala mu nsonga ez'ebyobufuzi ensi ngiraba tulina ebibiina tulina Nuupu tulina FDC tulina DP
tulina Nupu njogeddeko nale munjogeddeko n'ebirala bingi nnyo ne bye tusuubira okujja naye tusobola tutunulya bino ebiriwo tutambula tutya ebibiina nga bw'obiraba bwe byobufuzi obiraba otya? Ebyobufuzi mbiraba mbyetegereza okuva mu mwaka gwa 78. Okuva mu 78 nali musajja mukulu nga netegereza bulungi entalo za Amini ne zijja ne tudda ku Yusufu Lule ne tudda ku Muwanga ne tudda ku Binaayisa ne tudda ku Muwanga naye kati ng'ensi bwe gyetambula President Museveni tumwebaza yanunula eggwanga naye ebyobufuzi omubuuziza bitambula bitya ate mu kufembayo n'ayonoona ayonoonye ekitagambika yajja n'anunula ensi n'esanyuka kati mu kufembayo abadde atambudde bulungi ate ayonoonye n'olwekyo kyenva ngamba nti ayonoonye bw'ati ebirungi byonna bye yakola atandise obbidibaga ebirungi byonna bye yakola okuva mu 1985 okuva mu mwaka gwa 86 ebirungi President Museveni bye yakola byonna atandise obbidibaga atya ababaka betolera ssente ne batwala nga bwe baagala kakati ekyo kijjawo n'ebirungi bye yakola yavunaanyizibwa kubanga palamenti na sipiika Anita Among kati yaliko eno alina omumyuka we President Museveni ekisumuzo ky'eggwanga kyayagadde kyonna tosobola nakugezaako kukiremesa ekisumuzo ky'eggwanga omuntu agenda mu nsiko emyaka 5 n'okomawo n'obeera pulezidenti nga banno bonna balemeddwa obe tewali kisumuzo kya ggwanga kisingaawo naye ababaka bakwata se ne beegabira nga bwe baagala tubuliddwa n'omuntu omutuufu nti yaani eggwanga libuliddwa omuntu omutuufu nti yaani naye nze bw'ombuuza ku byobufuzi nze ndi musajja wa DP Ssebo okuva myaka gya 80 nali wa DP era ku Ssemwogere mwaka gwa 80 nalonda UPC nagireka UPM ya President Museveni ninjireka era President Museveni antebwe yajjaawo n'akola bulungi 86 ne tumulonda lwaki wasalawo okuwagira DP kubanga ebire bina nga bw'oyogedde byaliwo bingi awo bazadde baffe baali ba DP DP kituli mu musaayi ebiseera bye wali Masaka ebiseera bye nali Masaka nga gyembeera naye DP buli olaba omuntu yaliko owa DP toyinza mujja mu DP buli muntu gwolaba yaliko owa DP tosobola kumujja mu DP omuntu yenna yali owa DP tosobola mujja mu DP naye ate tulina abaavaamu babayita ba DP block okuli mutabani we oba muganda wo Mpuuga okuli Bakali Amaggwa Bannamboozi n'abalala bangi bonna abajja ba DP block abali mu DP bw'osala Nambooze omusaayi munda osanga mu DP ne bw'osala Bobi Wine yennyini omusaayi gwe kuba kitawe yali wa DP Bobi Wine n'osala omusaayi gwe era munda osanga mu DP wanoona tuli mu byabufuzi naye omutima gwa DP tegusobola kutuvaamu kibiina kya DP kibiina kyaffe kizaale obudde buno muganda wange Kyagulanyi tosobola munzijako n'akalulu akawedde namuwa wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mba saamuwa Katonda antwale emyaka gyange gye ndimu gibeere nga ginfudde bwereere tanyongerayo namuwa naye luli emabega nawanga Museveni nga sonzija ku Museveni kyokka ate nga wali wa DP nali wa DP ekyatuweesa President Museveni yajja n'anunula eggwanga amagye agaaliwo gaatubonyaabonyanga nnyo amagye g'obote gaatubonyaabonyanga nnyo kaakati bwe tugenza okulaba nga ababaka beegabira ssente beegabira President Museveni abakubisa byayi tugala nedda katudde ew'omwana ono Bobi Wine era kisanja ekiwedde okulonda okuwedde namuwa ne kaakati Katonda anaabanyambye nentuukayo nja kumuwa Bobi Wine woli wonna amwasalutiyo kalulu nja kakuwa akalulu akalina Bobi Wine nja kamuwa ne bwe mba simwagala ne bwe mba mwagala akalulu nja kamuwa naye bano baava mu DP ekibiina kyammwe ne bajja mu Nuupu
naye okulondagana nga kususse ebigendererwa byali ki? Byanfuna buli lwolaba abantu nga begalidde mu kisenge ne bakayana nnyo wabaayo okugabana okukyamu. Buli kasita begalira mu kisenge buli lwoliraba omuntu yenna nga begalidde awantu ne bakayana ba Luganda ekibiina kye ekimu eddiini y'emu. Byanfuna wakati wa Mpuuga gw'oŋŋambye ne Bobi Wine byanfuna tewali kirala. N'Obote n'Amini awamba Obote byava ku byanfuna amasanga g'e Congo. Ekyo bwe batugamba byanfuna bitya. Byanfuna wafunye ettooke eddene mpaaka ekiwago eky'engabo ompeeko na kino ne gundi omuweeko kakati omu n'agaana kubona aliwo yagaana okutemera munne ekiwago ky'ettooke. Kwali kugaana oba kulemesa oli kutwala bitali mu mateeka nga bwe boogera kubanga bagamba nti omusajja ebitano bwe yabijjaayo tebyali mu mateeka ate nga NUP yeegamba nti enteekateeka zaffe ne mu butogala tutambule tetwagala tulwanyisa nguzi tulwanyisa na bubbi mu ggwanga. Tosobola kulwanyisa muntu yabbira mu biwandiiko bwe kiba kituufu nga baakali amaggwa bagamba bassemuju n'ababaka abalala nga bagamba nti ekintu ekyokufuna miliyoni 5 baamala kukiyisa. Oli bw'akubbira mu kalaamu aba akubbidde eddala. Oli kukasa akubbira mu kalaamu oba owedde. Mpuuga bw'aba yafuna miliyoni 5 nga bakaminsona baatu abateekerateekera palamenti n'afuna miliyoni 5 batolina kyomubanja. Era bwe weeyongera okumwogerako nti bannaye Mpuuga yabba bwino najja nga sente zaayisibwa obanga ayiwa amazzi ku nsaano oba baziisa mu mateeka oba si mu mateeka oba baziisa batya oba batya naye nga zaagenda ne zituulibwako mu palamenti ne zoogerebwako. Naye bagamba nti mu palamenti tezayogerwa zakomayo mu bukiiko bo ne beegabira. Gye zaakoma yonna nga zaayitako mu biwandiiko kyova olaba abalemeddwa n'ogenda mu kooti omuwaabira. Singa ssente ezo nze njogera kyempulya ku babaka kye boogera singa ssente ezo tezaayisibwa mu mateeka singa aliwo ababaka abadduka edda ne bamuwaabira mu kooti. Singa aliwo ababaka abadduka edda ne bamuwaabira mu kooti. Ate kati Ssekikubo akuŋŋaanya emikono naye nga ne mu kooti yagenda okuwaaba. Ssekikubo akuŋŋaanya emikono ab'opposition bandibadde basingako obungi naye be basingako obungi. Kakati kitegeeza nti abamu tebannamuwana mikono. Kitegeeza nti nga bana waliwo n'abakugamba nsinza kuteekako mukono kintu kyayisibwa mu mateeka ate ng'obalaba nti mu palamenti be basinga okwogera. Ssemujibwa akugamba nti munnaayi nze sente zayita mu mateeka abo tebasoma bitabo bya palamenti ate oba okyabuuza ki ne bwe babadde balonda abasinza okwogera yabaddeko. Ekyo kyakola si kuwolereza n'okulwanirira mukwano gwe wamaze ebbanga kubanga Ssebuju yagamba nti ne bwe kyali nti ye oba mbeera ki oba mbeera ki yakola statement yagamba nti nze Mpuuga mbadde naye mukwano gwange kumala ebbanga ddene musajja muganda mukwano gwange so siyinza kumuvaamu. Agamba ndiga nti ne bwe yalibadde mulamuzi nga Mpuuga gumusinga nti tiyali gumusingisiza olw'ensonga mukwano gwe nga bwe nkunyonyodde. Olowooza atali ku kiri kya mukwano gwange mukwano gwange. Kasita ababaka bayisa ekintu mu mateeka nti bakominsona bajja kuteekerateekeranga palamenti ng'era bakominsona be bateekerateekera palamenti tolina woyita Mpuuga simuwolereza kubanga nze akalulu nkawa siri wa NUP ate nno oli wa DP ndi wa DP naye akalulu nkawa Bobi Wine kubanga muganda wange era akalulu nkawa Bobi Wine olw'ensonga 3 njagala abantu baziwulire. Bobi Wine muganda wange mu muziro. Bobi Wine Mukatuliki. Bobi Wine Mukatuliki. Bobi Wine Mukatuliki. Bobi Wine akaleke. Kati kiregeeza Bobi Wine omulabamu ekinyusi ekyokufuga eggwanga lino. Bobi Wine alina ekinyusi ekyokufuga eggwanga lino. Bobi Wine alina ekinyusi ekifuga eggwanga lino ng'akkiriza n'atayisinganya bigambo na banne. Bobi Wine abantu baamuvumanga n'asirika. Bobi Wine addeyo kweri ennono
abantu bamuvumanga n'asirika. Advisor we yali mulungi nnyo. Bobi Wine we watandikirawo wonna abantu bakujereganga ne bakuvuma n'osirika. Ne kaakati sirika abantu abo ogenda bawangula. Agamanyi agabawangula ogalina. Nange namukadde ndi wa myaka 65 ndi mwetefutefu kuwa akalulu abantu basiriikirira obuwanguzi bubwo. Anti waliwo ekigambibwa nti bano abamulumba bali ku mission nti basindikibwa okumulwanyisa okumumalawo. Bw'olumba omuntu omutuufu n'olugendo lw'obadde okutta oyinza obutatuuka. Bw'olumba omuntu omutuufu n'olugendo lw'okutte oyinza obutatuuka. Abo bamulwanyisa singa tiyali Bobi Wine tebandifunye kalulu. Bali bamaze okuyeba. Bali bamaze okunafuwa. Abantu bonna bamulwanyisa BMP bakimanye nti bali bamaze okuyeba. Bali bayebyeyebye. Bali bayebye. Nga tebakyalina lugendo. Ng'ebigambo byabwe bikaddiye. Bobi Wine n'akwata kaadi n'azibawa. Ne balyoka bamera ng'ekitiko. Bobi Wine singa yakwata kaadi zibawa tebandibadde nga bwe bali kati. Bonna bajjukire nti baali balemeddwa. Waaliwo n'abaali batasuubira naye ne basobola okugira ku maanyi ga Bobi Wine. Kati obudde buno Bobi Wine tuyinza okugamba nti ttaala lya munyenye. Emunyenye talina wegisanga gikuba. Tolina. Naye esigala eyaka. Bulungi nnyo. Era Bobi Wine kati alinga omwezi. Gwaka nga temwagala gwaka mwagala guzikire naye gwo gwaka. Kati Bobi Wine mwezi. Bobi Wine mwezi. Mwezi gwaka ne gwakira eggwanga ensi yonna. Ne mu Amerika guyakayo. Na wano mu Uganda wendi guyakayo. Kati abantu bonna baga nti bamulwanyisa bamala biseera byabwe. Ye yabawa kaadi bajje. Gwerinda abamu abamulwanyisa tebagenda kudda mu parliament. Abamu ku bamulwanyisa tebagenda kudda. Abamu ku bamulwanyisa tebagenda kudda mu parliament. Mpuuga anaakomawo. Tasobola kudda. Gujja kuba mukisa munene nnyo. Mpuuga okukomawo mu kalulu. Munnamasaka munnange gujja kuba mukisa munene nnyo okudda. Gujja kuba mukisa munene nnyo. Munnamasaka munnange mukisa gujja kuba munene nnyo okudda. Gujja kuba mukisa munene nnyo. Bobi Wine obudde buno alinga amatovu. Amatovu gano agabeera mu nnimiro. Agagabaako amaggwa. Twalimanga ne tugenda ne tugokya n'awali ekikolo kyago. Ne muukyawo. Ne tuteekawo ebisubi ne twokya. Twagendanga okuddayo kusimba ebbugga nga gamezi. Kati ye Bobi Wine. Bobi Wine tiwali muntu amanyi gye yava. Omuntu oyo muvangako. Bobi Wine alina omukisa. Ate Bobi Wine si ye Bobi Wine. Bobi Wine alina omukisa nga Yesu. Omukisa gwe gwa Yesu. Musa yatwala abaana ba Isirayiri tiyabatuusa. Kyebakwata Bobi Wine yine bamusiba ne balooza abaana ba Isirayiri tebatuuke. Joshua n'abatuusa. Ebyo byonna biri ku Bobi Wine. Byonna biri ku ye. Bobi Wine abo abantu tobatya naye tobaddamu obuwanguzi bubwo. Nze akalulu akange kali kamu naye nja kukakuwa. Tabatya? Abantu tobatya naye tobaddamu. Asirise teyejjusa. Tofuna busungu boogera ebyo ofuna obusungu ogwe. Bobi Wine abantu boogera ebyo ofuna obusungu obaddemu ogwe. Oganye kiraba advisor wo mugamba ddemu alowooze nga gye wasookera. Bobi Wine bwe walinga wakatandika abantu wali tobaddamu era wafuna obuwanguzi bw'amaanyi. Gwe obuwanguzi obumanyi. Gwe obuwanguzi obumanyi. Wasirikanga abantu tobaddamu abantu wali kye batakuvuma kati lwaki obaddamu nga tomaze okutuuka w'otuuse. Balonna abakuvuma baagala okwatibwa obusungu obaddemu. Tobaddamu. Waliwo abantu abamu abagamba nti Abedi Bwanika akozesezza Mpuuga ensobi mu byajja ayogera nga bigera ku lwa Mpuuga, mu byajja akola nga bikola ku lwa Mpuuga, era basinga bagamba nti nno Mpuuga atomeza nnyo. Abedi Bwanika atomeza nnyo Mpuuga. Abedi Bwanika asobola okutomeza Mpuuga omusajja omukulu eyasoma omuteeketeeke. Yagenda okufuna ebitaano nga Abedi Bwanika yamugambye nti bifune. Ono yasiŋŋaanibwa ayagadde kukyuka. Yengabana gye nagambye yamanya nti ŋŋenda kuva ku kifo
kya leader of opposition naye ne yeeyiiya avuddeyo atya yeekubyeko atya enfuufu kati obudde buno tuli wano oba Abedi Bwanika yamuwabya kati oyinza okumpa byampemule ate ekimanyi ndi kumpewo kati lwaki omusajja yasoma ebitabo ate musajja mukatuliki abakatuliki balina essomo lye basoma otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo ez'oku nsi zibeera empanvu kakati Bobi Wine mukama wa Mpuuga Mpuuga oba oganye okutya mukama wo omuwa ekitiibwa kati onagamba atya nti tokimuwa Mpuuga olina okumanya nti mukama wange nga n'okumuddamu tomuddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu tasaana kuddamu ate nazze ewuwo nompa akaso enkoko yiri gendo gisale n'embuzi nkuwadde sala kati ate nkuddiramu ki Mpuuga aba ayagala okuddamu Bobi Wine asooka abala emyaka 2 n'ekitundu gy'amaze mu palamenti amasavu g'abadde azanyiramu abadde ali masavu meereere okula ekifo kya leader of opposition ekyo kyokka Bobi Wine kye yakola okuwa Mpuuga ekifo kya leader of opposition ate n'amaana amuwa ekya komisona teriiwo nsonga Mpuuga lwaki addamu Bobi Wine tewaliwo nsonga yonna era Bobi Wine bw'oba wali okutta ebifo ebirungi ebyo n'obiwa Mpuuga tewali nsonga lwaki omuddamu kubanga abati yabisiima abaganda tugamba entasiima ebulagiwa bw'obanga ompadde ebintu byonna ebirungi ne sikusiima ate nnaasiimaani Bobi Wine naye yazanyirako okunyomebwa omuntu agambye nti jangu wano enkoko sala embuzi sala abo bonna aba Abedi Bwanika bamuddamu balina kye beerabidde nti tebandikomyewo kubanga Abedi Bwanika gwe mulundi gwe gwasooka ogenda mu palamenti kyobola President Museveni sayidi emu abasinga ne bw'omuvumira omwaka takuddamu waliwo eyagamba President Museveni nti Museveni tali dependable waayita ennaku ntono namuwa bwa minisita naye nga amugambye enfunda eziwera ntali dependable yamugamba enfunda eziwera ntali dependable bwe yatuuka ekawempe n'amugamba President Museveni mu Kampala ogenda kufuna 88 President Museveni ebintu ebisinze muwangaaza ku bukulembeze biri ebintu bibiri ne bw'omusanga n'omukuba oluyo akugamba nti gunsinze naye nga ye ateebagoloyo yakufuga aba ne mission ye ekyokubiri President Museveni ne bw'ovuma otya nawano ku pulogulaamu ne bwe muvuma nti olinga kino na kino na kino ne muvuma ebibi byonna toyinza kulaba musirikale agoberera n'olwekyo kyeva ngamba muganda nge Bobi Wine bantu besiriikirira obuwanguzi bubwe omuntu aveeyo mu ghetto n'abeera nga Bobi Wine bw'ali saagala mwenkanyankanya ku Yesu naye ayagala kubeera enzija jazzeemu n'embeera Bobi Wine eyo gye yava mu ghetto zaatugamba n'enkula gye yajja akula ayina omukisa munene saagala mwenkanyankanya Yesu naye ng'omukisa gwalina munene gwagala kyobola President Museveni abantu abasiriikira abalinda mukamooli yeyekweka mukamooli n'akulaba ng'oyitawo n'omuvuma Museveni n'asirika takunyega ne bw'omubba takunyega naye ali atunulidde entebe ye fokasi eri ku butya bw'atambula oba oyagala okumanya obusungu bwa President Museveni kwata ku ntebe ye kati gwe Bobi Wine sirika basiriikire gwe basinga amaanyi tebazitowa kyozitowa abo bonna tewali ayinza kukwata kkubo n'agenda Mbalala n'afuna abantu 2,000 nga zimukuŋŋaaniddeko nga tyamaze kukozesa muzindaalo gw'otambula butambuzi n'ojja wano wokka Mbalala abantu ne bajjula agamaanyi g'oyina abo beetaaga amaanyi g'oyina obeetaaga tabeetaaga President Museveni ye oba omuvumi ebiki ng'asirika advisor waffe wa Bobi Wine yasooka akomewo amugambe sirikanga luli wasirikanga abantu bamuvuma nnyo ng'ajja ku MP kyaddondo tewali kye batamujerega ne kaakati aliko ekyo mu byobufuzi kye nsobola okugamba
Salongo 2026 tubuzayo emyaka ndoza gumu na kitundu tubuzayo tubulayo mwaka gumu tubulayo emyezi 17 tulonde emyezi 17 tulonde olabo otya tukube tochi mu 2026 oloza kirinza kubeera kitya because ebigambo bingi ebibadde okuba twava mu kulonda okwesika ebitoji nga butukyogedde wano bibaddewo mu bungi nnyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'agamba nti bwe tunatuukira mu 2026 oba tegamba na kutuukayo nagamba nti ajja kuba amaze okukurashinga n'okumalawo nope n'abantu bayo bonna yagamba nti abanupu ajja kubamalawo bwe nkuba tooki mu kulonda okujja 2026 entalo z'abantu abali mu nuupu ne mu opposition zigenda muwo buwanguzi okubuwaani bwe nkuba tooki mu nuupu ne mu bibiina ebirala Pulezidenti Museveni agenda batwalako akalulu mu 2026 era kijja kunnuma nga abatuteko akalulu wabula singa abantu bana b'opposition baddayo mabeganga Bobi Wine bwe yali akoze mu kulonda okuwedde akaluka Bobi Wine singa galawo entalo akaluka Bobi Wine 2026 yamaze nadda singa galawo entalo naye entalo zino bwe zitambula zino tulaba ez'abampuuga abaani Museveni alina mukati anywa caayi ayinza kuziggalawo atya nga bye bazimuleetako oba oli awo abantu abo abafiireko ddala abisonyiwe Bobi Wine ddamu osimba emirandira gye wasimba ng'ojja tukimanyi wabalonda ng'essaati yo erimu obutuli wali obakozesa nga jaketi ne kakati kikole nga bwe wakikola luli tuyinza obutakunenya okuleeta abantu abo tuyinza obutakunenya kubanga wali otandika butandisi kati ofuse musajja mukulu osajja kudde bw'oba ali osimba musiri gwa maanyi gumaze okubala buno olina obumwanyi buze ebbali Bobi Wine yimirira bwoti ne Pulezidenti Museveni yalonda abantu nga yakajja naye si baali nabo kati abasinga obungi abafunye luvannyuma era Bobi Wine nkugamba akantu kano njagala onajja akasoosowaze Bobi Wine kino kimanye si buli gwe watandika naye Bobi Wine kana akantu kengenda okwogera njagala ono akasoosowaze Bobi Wine abantu bano tobatya kubanga si buli gwe watandika naye ng'otambula nti oli fembayo naye ng'otambula weetegekera okusigala ng'oli wekka kubanga era watandika nabo naye toli mu kufembayo nabo ng'otambula kisanja kigenda kuggwako nga toli mu kutambula nabo kati weetegekere si buli gwe watandika naye ng'otambula nti oli fembayo naye ng'otambula olwo olulimi lwa kisuubuzi fe abasuubuzi ekyo tukimanyi ti si buli gwe natandise naye nga ntambula nja kufembayo naye nga ntambula mutuuka mukuba abantu ne bakyuka abantu nga bwe batandika olugendo lwabwe si bwe bafembayo nalwo abamu batuka mu kkubo ne bakwawukana kati abantu abo bategedde bakwawukanyeeko tandika essuula empya nga gye watandika ng'oli kyaddondo abantu baleme kumala mu maanyi naawe ng'oli muvubuka muto Bobi Wine olina buli kimu oli muvubuka muto oli muyivu sente ozirina kyekikulemye nange omukadde nga nja kuwa akalulu nga nawe omukadde wooli weteeteesomuwa akaluluko naye nga nze ndi musajja wa DP oli musajja wa DP ndi wa DP ne Kyagulanyi kofiira n'abo bonna Bobi Wine boolina baba baali ba DP era mu musaayi gwabwe bw'osala mulimu DP wagambye nti ne Bobi Wine yennyini omusaayi bw'omusala DP taata we yali wa DP nga bw'osala omusaayi munda osanga mu DP ne Bobi Wine yennyini bw'omusala akagirita munda omusaayi osanga gwa DP omuntu wa DP takyuka ne bw'omuteera emmere ku lusaniya ayinza okugiramu NRM oba mu People Power naye omutima gusigala wa DP kati enteekateeka ki gye tuyinza okuteekawo essaawa zino otugambye nti ng'oggyeko singa baddamu okugyawo zino entalo eziriwo naye Robert Kyagulanyi Ssentamu wagambye nti okuzijjawo abasiriikirire aleme kubaddamu kyekire kiyinza okukolebwa okulaba nga 2026
nga 2026 nga bwe basuubira obuyinza babukwata okubunyweza. Bobi Wine obuyinza yabunyweza dda kubanga wabeerawo waliwo ebigambibwa nti nno olumu akalulu mbu kabbibwa. Akalulu kasobola okubbibwa naye gwonafuya otya? Faayo nga buli pooling station olinawo abantu abayimiriddewo. Ojagamba nti President Museveni abba akalulu naye gwawe wakabbidde wataddewo omuntu. Kati oba wateekawo Mpuuga obanga wateekawo Abedi Bwanika oyinza ogamba nti wateekawo omuntu oba Mukaaku. Osobola okugamba nti Mukaaku yakuumidde akalulu. Oyinza ogamba Mukaaku yakuumidde akalulu nti ate babbyewo. Tosobola. Wabula kati gwe Bobi Wine kyolina okukola kiri eki. Bobi Wine kyolina okukola kiri eki. Ba Mukaaku n'abalala basiriikirire baleme kumanya maanyi go. Omuntu buli w'omuddamu. Kano kasooso waze munnamawulire, omuntu buli lw'omuddamu ategeera obunafu bwo, ategeera obusungu bwo, ategeera bw'oyimiridde mu ndowooza yo. Abantu basiriikirire tikina kyekikola. Kubanga abantu banafu era nabo balaba banafu. Abantu bewawe engatto bagende mu paalamenti ate boddamu. Obanga agamba nti olina akaana kakato ka myaka 2 okutte nako ekigo. Bobi Wine abantu abo buli lw'obaddamu oba ofuuse omuntu addira akaana ke ka myaka 2 n'akagamba jangu tulwane ekigo. Abantu bakusekerera tobaddamu. Advisor wo ng'osooka baakuvuma nnyo n'osirika, advisor wo yali mulungi. Bw'aba yakuddukako genda omunoonye akomewo ogenda kulaba enjawulo. Saalongo webale nnyo batidde ku byobufuzi side awo. Kati tugendako eri gye wali mu byobusuubuzi. Waliwo ensonga ya IFRS. Abasuubuzi bakyagenda mu maaso n'okuwakanya enteekateeka y'okusasula omusolo ya IFRS nga bagamba nti nkola si nnungi nnyo, nkola mbi era byonna ebyali ekkololwa biraba. Tusuubireyo ekyamagezi oba obuwanguzi okuva mu basuubuzi banno bwe wali okoleramu. President Museveni tasobola kujjawo IFRS. Ensi yonna kyenjagala okubuulira abasuubuzi, nze sikyasuubula nawummula 26. Manya 27. Ensi yonna eweesa emisolo. Naye wano kisukka omuntu n'omuteeka mu kiro, omuntu n'omugamba nti ate NBS enekebera omutindo naye gisasule. Nomala okuwa omusolo miliyoni oba 10. Ate dakiika yemu ne bagamba omusolo tegwatuuse, ddayo ku value. Nga tegwatuuse gutya? Kubanga gusasudde. Omusolo wawadde mutono. Value si zeezo. President Museveni abasuubuzi bwe banaanafuwa naawe ojja kuba tolina wojja musolo. Baako kyoyogera n'abasuubuzi obeeko kyokendeezaamu. Bulijjo bwe tuba tulwanira siringi emitwalo 2 tuyinza ogamba nti mu buntu bulamu Mr. Mukwaya afiirwayo omutwalo nange nfiirwa omutwalo. Omuntu amala okugula ekintu mu dduuka n'okwata ekkubo n'otambula n'akaveera ko omuntu n'amutegayo n'amugamba ntwalawo okiguze. Bw'oba waleeta eddembe abantu basanyuke kino kireke. Kyesonyiwe. Eddembe lewaleeta ogenda kulijjawo, ogenda lijjawo otya? Abantu baleke beeyagale kubanga wabaleetera eddembe okweyagala. President Museveni wagenda mu nsiko kutaasa bannayuganda nojja n'obataasa, tukwebaza nnyo, naye kyayifirizi baako kyokirowoozaako. Anti gavumenti yeegamba nti nno obuyambi tebukyajja bulungi okuva mu mawanga g'abazungu abagabirizi b'obuyambi. President Museveni alina okunoonyereza lwaki obuyambi tebukyajja bulungi. Atereeza ekyo. Bw'olaba ewaka waliwo obuzibu olina okubaako kyeweetereza. Kati gamba nti akunganya gino emisolo gyonna gyonna nga bwagyongeramu bwateteganya kulaba nga agisolooza, nga bagisolooza kulaba nga bafuna ensimbi eziddukanya emirimu mu ggwanga. Ensi zonna ziwa emisolo naye waliwo ekisukka. Kale oba IFRS weeri
n'oluguudo lwa wano mu Ndeeba emyaka 38 sirukole. Oluguudo lw'omu Ndeeba President Museveni twakwagala nnyo. President Museveni twakwagala nnyo. Nono oluguudo lw'omu Ndeeba wano ku kyaki Suna Road nalo sirukole. Kakati ante onoogamba otya nti abantu bampa emisolo gya ifirizi nga n'olwo oluguudo sirukole. Baaluyisa dda naye kati myaka na myaka terukoleka. Naye President Museveni ky'oba okola baako kyolowooza ku ifirizi. Abasuubuzi bangi baavuwadde bali mu kweyunga bweyunzi. Abasuubuzi bangi bali mu kweyunga beewola mu bank okusobola okugenda okukola. Omusuubuzi bwe yeewola miliyoni 2 ayina okusasula ifirizi, ayina okulinnya ennyonyi, ayina okusasula emisolo, aliko bill of lading, aliko n'edduuka, aliko n'omutikkuzi, aliko amasannyalaze, edduuka lya miliyoni 3.5 erya ssente entono. President Museveni ebe nabeera ku konteyinegi baako kyoyamba abasuubuzi basobole okutambula. Lino eggwanga abasuubuzi baba tebaliimu, libanga eritaliimu byanfuna, libanga eritaliimu byakulya. President Museveni taasa abasuubuzi obeeko kyokola. Nze sikyali musuubuzi naye obudde bwe namala nga ndi musuubuzi baako kyokola. Gwe nga gwe baako kyokola. Wano wazzeewo ebizibu bingi n'obirwanyisa, na kino kirwanyise. Yes. Obusuubuzi bukyatambulanga edda bwabubeeranga mu bwogeraageranya kuba mmanyi nti nno oyogerezeganya n'abamu ku bali okolagana nabo ebintu engeri gy'ebitambulamu bukyafunanga edda omuntu asooga ndi kati nkute sente zange kanziteeke mu busuubuzi nja kufuna nga bwe gwabeeranga edda. Wagendanga e Dubai n'otikka konteyina n'oyita China n'otikka. Watukanga e Dubai n'ogulawo ebintu n'omala okugula n'ogenda e China ne bakuba ebintu. Wagendanga okutuukanga bulayo ennaku nga 2 ebintu bijje. Bwe byajjanga wasobolanga okubitunda nga waliwo akalembereza ak'omusolo. Naye kati akalembereza akaba tekaliiwo. Engato eyali egula emitwalo 7 erina kuba ya 7.5. Kati ono omuntu wanoonyeze 15,000 azongereko ate omuteekereko ne yifirizi. President Museveni abeereko kyatereeza. Yes. Yamba abantu. Tukimanyi naawe olina okuyimirawo n'emisolo okusasula abakozi abali mu ggwanga n'abasawo n'ebirala. Yamba abantu ate abantu bandiganye yifirizi naye otuuka emulago nga n'akadagala tokalaba. Ne bagamba batukwandikira eddagala genda oligula ali mu First Pharmacy. Webale nnyo nga bakebedde bulungi ekitanda bakikuwadde n'eddagala genda oligula ebweru. Emulago bakebera ne bakolya buli kyoyagala. President Museveni omuntu bamuwandiikira eddagala n'agenda aligula ebweru. President Museveni naye ku nkola yaffe eya 86 mpaka 2021 ddayo ku nkola eyo. Wali musajja mukozi, oli musajja mukambwe, kati osibya byayi bemupi babba ssente ezanditugulidde eddagala. Yes. MP bw'atwala akabumbi, MP omulala n'atwala obuwumbi bumeka. Kati gwe kennyini osobola okumalawo ekintu ekyo. Ye nga President Museveni osobola okumalawo ebizibu by'eggwanga lino byonna. Osobola okumalawo ebizibu by'eggwanga byonna nga totawanye na kutawaana kiragiro. Naye bagamba nti nno obuzibu okusoomozebwa kuno okusinga kuva ku URA awo nti olwo abasajja bakambwe nnyo, abasajja bazibu nnyo, abasajja tebaagala kumanya bo kye basalawo kyekikola oba kituufu oba si kituufu kyekyo. URA era President Museveni gwevunaanyizibwako. Alina rights okugamba nti gwe Ssaalongo okoze bubi. President Museveni buli ekifa mu ggwanga akimanyi. Alina obuyinza okugamba nti gwe Ssaalongo okoze bubi nakukesa okoze bubi nkuwummuza. Gugonna mulimu gwa President Museveni. Aveeyo ayambe abantu nga bwe wabayamba mu myaka gya 79 mpaka 85 novaayo n'ogamba nfiiriridde eggwanga. President Museveni fiirire eggwanga otaasa abantu. URA efuuse empologoma baako kyotereeza. Gwe ng'omuzadde w'eggwanga baako kyotereeza. Naye nze abaddeko omusuubuzi ayita mu bintu bingi. Vaayo obeeko kyotereeza eggwanga. Tujagamba nti revenue yenkyamu URA. Buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga gwe kisumuluzo.
President Museveni buli ekiri mu ggwanga kyonna gwe kisumuluzo. Gwe maama w'eggwanga si gw'olizaala naye gwe mukulembeze gwe okulembera kino na kino na kino. Kubanga olunaku lwakera n'ogamba nzijeewo omusolo gw'omutwe abantu baweweera. Yes. Nzijeewo okuwamba abakazi abantu baweweera. Lwaki ekyayifirizi kiganye? Lwaki ekyayifirizi ne URA kiganye? Lwaki kiganye? President Museveni dayeri emabega gye wakolera ebirungi byokka. Weebuuze lwaki ifirizi kiganye? Sebo nze mbadde nkusaba President Museveni basuubuzi bayambe. Siri mu kuwakanya gavumenti yo. President Museveni siwakanya gavumenti yo. Era sigaana kukola byokola naye okulaba kwange okw'ebintu kale yambako okuyifiriza. Okay. Kale Salo nkati mu budde bw'eddembe okola ki? Okola mirimo ki? Mu budde bwange obw'eddembe. Budde bw'eddembe okola ki? Obulamu obutambuza otya? Mu budde bwange obw'eddembe bwe mba ngolokose nenfuna mukyala wange nampa ekyokulya. So njagala mutumireko bakinasoboka. Bulungi nnyo tewali tabu. Mukyala wange ateze sikyamuyita mukyala. Amuyita byonna. Mukyala wange muyita byonna. Mukyala wange muyita mukwano gwange. Era ali awo mu Ndeeba. Nina mukwano gwange omulala abeera awo Buziga. Mukwano gwange ye twamukazako lya Jjajja Nnabi. Kubanga abazzukulu baffe bwe bamuyita. Yes. Ate era mukyala wange omulala Mama Nuwa abeera awo Buziga nga kuwota pampu. Wookyamira Mukama Katonda muwa omukisa mu byakola. Ate ne mukwano gwange Jjajja Nnabi Mukama Katonda muwa omukisa mu byakola. Ne mukwano gwange oli Patricia Nambatya Katonda muwa omukisa mu byakola. Obudde bwange obw'eddembe njagala nnyo okubeera ne buzzukulu bwange. Mu budde bwo obw'eddembe. Obudde bwange obw'eddembe njagala nnyo okubeera ne bazzukulu bange bwe bakomawo ku ssomero. Mbeerako nabaawo. Yes. Tuzannya bumatatu. Mpola mpola. Budde bwe butuuka nentambulako Kongo muntu yenna sinywa mwenge. Mwenge gwanemu okunywa. Budde bwange obw'eddembe njagala nnyo okuba ekikalu. Oba mu kikalu. Budde bwange obw'eddembe njagala nnyo okuba ekikalu. Era bw'olaba sikubye ekikalu. Yes. Omanya omusajja oyo alinamu obuzibu. Kikalu kibaamu Eva. Njagala nnyo okuba ekikalu. Ne white. Yes. Black and white. Togivaamu. Sigivaamu. Kale toyanzeege Salo gwe mbadde naye tube tuwayamukko okulaba ebintu nga bwe bitambula. Kubanga Salo nga tugambadde era nga bwe kiri ega nti kati yakaddiye kitegeeza takyayogera kintu kuttira ku liiso. Si gamba nti agenda kwesimbawo olunaku lw'enkya, si gamba nti ayogera anoonye bamuwe ssente kuba zaazirina zibadde nazo ebbanga lyonna. Sigamba nti mukugera ndi kyeyenoonyeza tukaddiye okitegeera. Era Saalongo ono n'okutukanya oba buli amazima n'okutuuka okuba nga njogera naye mwetayiridde ebbanga ddene nnyo nga nti Saalongo jangu twogerengamuko abantu babuulire ku biba biriwo kuba tukwata ku nsonga zonna. So naye oluvannyuma ennyo nakkiriza ndoza gamba mutabani wange naye naye ajja netwogeramuko. So sigala nti balina kyekyanoonya oba tewali. So ensonga azogera nga bwe ziri ye nga bwaziraba nga bwazirowooza. So gwe mbadde naye olunaku olwaleero nikkiriza abanafu aba Segivi Consultants Tours and Travel kkiriza oflyinge nabo okugenda e Dubai ennaku nnya emiliyoni 4 e Dubai. Ku miliyoni ezo ennya mu nnaku nnya ogenda kuba ng'ofuna visa, ogenda kuba ng'ofuna air ticket ku ssente ezo zennyini, ogenda kuba ng'olya n'okunywa, ogenda kusula, ogenda kulambula ebifo byonna ebiri mu Dubai eby'ebyobulambuzi, ogenda kudigida, ogenda kusanyuka, ogenda kubeerako ku boat cruise. Kwegamba embeera egenda kuba ya kuwummuzaamu, kunyumirwa, kudigida, kusanyuka mu nnaku nnya emiliyoni 4 nga tuli Dubai ne banafu aba Segivic Safaris oba Segivic Tours and Travel. So tujja okubeera nabo side awo. So bagamba nti nno
bookinga ng'obudde bukyali bw'olabidde ebigambo bino byenjogera duka bunnambiro genda bookinge enteekateeka weeziri zigenda mu maaso era nga bw'olabaawo ku kapande kaabwe oba ku kitondeko kyabwe enteekateeka zonna bwe ziri era n'ennamba zijjeeko ezo zennyini z'oba okubako osobole okugenda ne director mu nteekateeka ey'okugenda e Dubai. Ennaku 4 emiliyoni 4 e Dubai. So tosoba mukisa guno teweekubako njawulo genda weewummuzeemu e Dubai. Ne banafu aba Segvic Consults Tours and Travel. Kakati osobola okugenda obutereevu okumanya ebisingawo, kumanya enteekateeka zino nga bwe zitambula. Osobola okugenda butereevu ku kizimbe bakiyita Alwa Park Plaza kiri wakati mu kibuga awo. So okugenda awo era nga bali ku level 2 room F2 643 ogenda obutereevu nnyo abantu ojja kubasangawo ne director naye abeerawo bakuyitiremu bakunnyonnyole enteekateeka nga bwe ziri ogendeko e Dubai olambuleko otambuze ku bwongo weeyagaleko okitegeera. So enteekateeka bwe zito bwe ziri byebyo emiliyoni 4 ennaku 4 e Dubai. Bannaffe aba Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja bakugamba twala omwana asome. So bwe bali okubanga enteekateeka bazikuwasiganya bulungi nnyo, abaana babasomesa bulungi, babateekerateekera bulungi, okulya okunywa okusula ebisulo biri birungi nnyo, emmotoka ezitambuza abaana weeziri, swimming pool ekyenjawulo ku ssomero weeri, si bya kutambuza abaana balina activities ez'enjawulo, abaana babayigiriza ebyobulimi, abaana babayigiriza ebyobulunzi, abaana babayigiriza ebyokuyimba, mazina, biki byonna omwana wonna wajjidde akukyayagala bo bwe bamuyigiriza. Kale twala omwana asome ku Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja, gyojja okulisanga sayidi awo. Kiriza nkuleke nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nkwagaliza birungi byerere Salongo tulabagane ssebo. Kale ssebo mwebale kutukyaza okwogera ebigambo byaffe eri ensi omukisa ogwo munene nnyo. Amiina. Kale ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.